Omanye okulwana olutalo olw'omwoyo. Ebiseera ebisinga tulowooza nti tulwana olutalo olw'omwoyo naye nga tulwana lwa mubiri, n'okuba ebisenge, n'oleekaana, n'osamba, n'omenya sitaani. Ddala Bayibuli bw'etyo bw'egamba. Leero tugenda kuyiga engeri gy'oyinza okulwanamu olutalo olw'omwoyo n'oluggya mu mubiri naye n'olwanyisa Setaani ate n'omuwangula. Mbabuuzaako mwenna mikwano gyange, amanya gange Nzerukomwa Jonathan, bwe guba gwe mulundi gw'okusoose nkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry. Kati nno teweerabira okusubscribinga subscribe kona ne kade gwe gy'osookanga okola vidiyo zaffe ez'olwokubiri awamu n'olwokutaano. Olwokubiri tubeera twogera ku mukwano, olwokutaano tuba tudda mu bibuuzo eri abo abakkiririza mu Bayibuli. Kati bw'oba ng'olina ekibuuzo kyonna kye wasanga ng'osoma Bayibuli naye nga toyina muntu mukulu mu mwoyo wa kibuuza, noonya ku WhatsApp namba yange eyo, obeera mugumiikiriza ate tokuba. Katonda bw'aba ng'akikutaddeko ku mutima gwo okuwagira obuweereza buno ngamba mbyensimbi, beera ng'okozesa Airtel Money yaffe namba yeeyo. Nja kuba musanyufu nnyo era Mukama akumpeera omukisa. T-shirt zaffe eza Jack zatandise okufuluma. Kati bw'oba ng'oyagalayo emu, noonya ku WhatsApp namba yange eyo tubeere nga tunyumyamu. Leero ngenda kuyigiriza engeri gy'oyinza okwambalamu ebyambalo eby'omwoyo n'oyingira mu lutalo okulwanagana ne Setaani n'oluggya mu mubiri. Ebiseera ebisinga tululwana bubi, y'ensonga lwaki Setaani atulwanyisa n'atuwangula. Buli lunaku Setaani atulumba, akozesa mikwano gyaffe, aleeta ebirwadde, akuleetera ebikemo ng'oli ku mulimu gy'okola mu ttooyi, ng'oli n'emikwano gyo mu kkubo ewakaawo. Setaani akulumba buli kiseera, ekitegeeza ebyokulwanyisa bino olina obbeera ng'obyambadde 24 hours. Tolinda genda ku kkanisa mbu kati nnyambala ebyokulwanyisa, oba ng'ogenda okwebaka ng'osaba ngoga kati nnyambala ebyokulwanyisa. Ebyokulwanyisa tebabyambala bwe batyo. Ngenda kulaga omugaso gwa buli kyambalo kyonna Pawulo ky'ayogerako. Yatuwa ekyokulabirako mu Abefeso essula ey'omukaaga ng'ebyokulwanyisa bye tulina okwambala birabike ng'eby'omujaasi Omuloma afaanana bw'ati. Kati nga buli kyakulwanyisa kyonna kirina kye kikiikirira mu nsi ey'omwoyo. Kati leero katulabe buli kyakulwanyisa kyonna oyinza kikozesa otya mu nsi ey'omwoyo. Katutandikirewo. Welcome back to Jack Online. Katusookere mu Yakobo essula ey'okuna olw'omusanvu. Kale mujje mulukukirenga Katonda naye mulwanaganenga ne Setaani naye anaabaddukanga. Abamu bwe basoma olunyi luno bagamba Setaani tulina omukuba panch, omulinnyalinnya, omusottasotta. Si bwe lutegeeza mu Luzungu. Submit unto God, tugonderenga Katonda nga kyatugamba tukikola. Resist the devil, tetukkiriza Setaani kyatugamba, he will flee from us, ajja tuddukanga. Ekigambo resist kankuwa ekyokulabirako. Embuzi bw'oba ng'ogitwala ku ttale n'egaana n'ekola resistance, n'ewalira n'esimba bunnakakongo n'ogisika, ebeera erwanagana naawe newankubadde ebeera tekuwa panchi nga tekulinnyalinnya. Kati Setaani bw'agamba okubba, okwenda, okutta n'ogaana n'otamuwuliriza, obeera omulwanyisa. Kankuwe n'ekyokulabirako ekirala. Mukama waffe Yesu Kristo bwe yagenda mu kukemebwa Setaani, Setaani kye yamugamba nga teyakikkirizanga, bw'atyo bwe yalwanagananga naye. Y'ensonga lwaki wano mu Yakobo essula ey'okuna onyo olw'omusanvu mu Luganda agambye kulwanagana na Setaani, mu Luzungu resist, tokkiriza ekyo kyagamba. Bw'okkiriza Setaani kyagamba abeera akuwangudde, naye bw'ogamba no obeera omuwangudde. Kati katugende ku byokulwanyisa tulabe n'engeri gy'oyinza obikozesaamu. Ekyokulwanyisa ekisooka ky'ekyomu kiwato. Abalwanyi bano baayambalanga ekiringa ekisipi ekinene naye nga mu maaso waliwo ebireebeeta ebibakuuma ebitundu byabwe eby'ekyama. Kati omulabe singa abeera asindisa akasaale konna nga kakoma ku bitundu ebyo ebireebeeta n'abeera nga takosebwa mubiri gwe oba ebitundu bye eby'ekyama. Y'ensonga lwaki mu Befeso essula ey'omukaaga onyolwe 14 Pawulo agamba bw'ati, kale muyimirirenga nga mwesibye mu kiwato kyammwe amazima. Katoyinza kuyimirira n'ogamba mpita ekyomu kiwata amazima, mpita
okuyita ekyomukiwata amazima tosobola, wabula atugamba tusome ekigambo kya Katonda tutegeere amazima agali mu Bayibuli. Singa omulaba ajja n'akulumba n'akuleetera enjiri ey'obulimba oba nnabbi ow'obulimba n'omusisinkana, bw'obeera nga wasoma amazima ga Katonda nga gatudde munda mu ggwe, kyangu omuwangula. Sitaani tajja kulekeraawo okulimba, ajja kuleetera bannabbi ab'obulimba. Ayinza n'obbeera mukwano gwo n'akubuulira ekigambo kya Katonda naye ng'akinyoddemu bw'ati. Kati gwe weetaaga otegeera amazima okuyita mu kigambo kye. Tojja kuyita mazima nti kati mpita amazima gajje gannyambale. Ojja bbeera waakamala okugasaba, nnabbi ow'obulimba ajja akulimbe akutwale. Togayita buyisi, soma ekigambo kya Katonda otegeera amazima. Sitaani ne bwajjira mu kakodyo ki ng'amazima ogamanyi ojja kugamba no, bw'otyo obeera omuwangudde. Ekyokulwanyisa ekyokubiri ky'ekyomu kifuba. Abalwanyi bano baayambalanga ekintu mu maaso wano, kati kitwale nga bulletproof. Singa abeerawo akasaale konna akazze ne kayita ku ngabo ne kamutuukako mu kifuba ng'alina ekyomu kifuba, tekamukosa. Mu Befeso essula y'omukaaga onyolo 14 akatundu bba. Era nga mwambadde ekyomu kifuba obutuukirivu. Obutuukirivu toyita buyite tikati nyambala obutuukirivu, nedda. Tambulira mu butuukirivu, tambulira mu kigambo kya Katonda. Katonda kyagamba ky'oba okola, naye bw'obba n'oyenda kasita ogwa mu kibi otandika okwesayira omusango. Olabanga Katonda akuli ewala, eyakukyawa, atakwagala, olekerawo okusoma Bayibuli, okuŋŋaana n'abooluganda. Kati Sitaani asanyuka agamba kati muyina, kati owooluganda bw'obeera ng'oyagala okukuuma enkolaganayo ne Katonda, tambula bulungi ne Katonda. Sitaani ayagala kukuumira mu kwesalira musango ng'olaba nga atatuukiridde ebya Katonda otandika obyewala, kyekyo kyayagala. Kati bw'osanga ng'ekikemo kigambe nga no, tambulira mu butuukirivu so toyita buyite nti mpita obutuukirivu. Ekyokulwanyisa ekyokusatu kyekyombigere. Abajaasi bano baayambalanga engatto zaabwe nga zibayambako okunywera ku ttaka bwe babeera balwana ne bataseerera. Onyolo 15. Era nga munaanisa embigere okweteekerateekera okw'enjiri ey'omu mirembe. Pawulo atugamba ekyombigere kyaffe eky'omwoyo kubuulira njiri. Toyita buyisi nti mpita enjiri ey'omu mirembe, nedda. Genda obuulire enjiri. Abantu bangi abajoogebwa Setaani, bangi abasibiddwa, bangi abali mu kizikiza. Tandika n'oyo akulinaanye mu WhatsApp group oba ku inbox nze akwanye muganda wo, maama wo, oyo yenna gw'osanze. Kasita obeera ng'enjiri yo obuulira ya mirembe si yakukaayana, kubanga batugambye tubuulire enjiri ey'omu mirembe. Toyambala bwambazi nti nyambadde okubuulira enjiri n'osirika busirisi. Banakkiriza batya awatali abuulira? Ekyokulwanyisa ekyokuna y'engabo. Engabo kyekyokulwanyisa ekyali kisinga obunene nga kiviira ddala ku mutwe paka wansi ku bigere. Olunyolo 16. Era ku ebyo byonna nga mukwatiddeko engabo ey'okukkiriza. Okukkiriza kwe kulina okusinga okuba okunene, ng'embeera ne bwekusinkana etya ng'osigala okkiriza nti Katonda ali wamu naawe. Beera nga Sadraki ne Misaki ne Abedunego, beera nga Danyeri, beera nga Pawulo mu kkomera, beera nga Yesu ku musaalaba. Embeera ne bw'ebeera ng'ezze ng'ekutintimya ng'owulira olekeddwawo, sigaza okukkiriza mu Katonda. Sitaani aleme kulimbalimba nti n'olekeddwawo, Katonda takufaako. Sigaza okukkiriza. Kkiriza nti tewali mbeera eyinza kutuukako nga Katonda tagikkiriza oba nga tamanyi ngeri gy'ogenda giwangulamu. Ekyokulwanyisa ekyokutaano ky'ekyokumutwe oba seppeewo oba giyite element. Omulwanyi ono yayambalanga ekyokumutwe singa akasaale akawaggulu kabeera kazze nga kagenda mukwata ku mutwe, bwe kasangako element kagwa bugwi. Onyolo 17. Muweebwe ne seppeewo ey'obulokovu oba salvation. Kkiriza nti Yesu Kristo yakulokola. Abaluumi essula y'omunaana onyolusooka. Tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu. Ogwanga mu kibi, Sitaani takulimbalimbanga nti Yesu yakukyawa era tokyalina kifo mu ggulu. Nedda, walokolwa dda. Tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu. Omutuukirivu agw'emirundi 7 n'amala n'ayimuka nate. Obutuukirivu bwe bubeera tebumuvudde
weeteeko ne bw'obanga ogudde emirundi 100 sitaani takulimbalimbanga nti kati Katonda akukyaye omusaayi gwe tegumala. Yesu yakunaazaako ebibi byo byonna. Komangawo ku musaalaba. Yesu mwesigwa atajjudde okusaasira n'omukwano. Ekyokulwanyisa eky'omukaaga kye kitala oba kiyita ekyambe, ekiso, akasaale oba emmundu. Kyekyokulwanyisa kyokka ekyokulumba. Ebyokulwanyisa ebirala byonna byakwekuuma. Ekitegeeza sitaani atulumba nnyo era tulina okwekuuma ennyo okusinga okumulumba. Olunyolo 17. N'ekitala eky'omwoyo kye kigambo kya Katonda. Sitaani tumulumba na kigambo kya Katonda kyokka. Nga Yesu Kristo sitaani bwe yajja omulumba yakozesa kigambo kya Katonda kyawandiikibwa. Sitaani bw'ajja n'akulumba n'agamba genda ofumbirwe omuntu atakkiriza. Bw'obanga wasomako ku Bakolinso ekyokubiri essula ey'omukaaga onyolo 14 temwegattanga na batakkiriza kubanga temwenkanankana. Akaseera ako obeera ogenda kukozesa ekigambo kya Katonda okuwangula sitaani. Singa Yesu yagenda mu kkeme bwa setaani nga talina kigambo kya Katonda yandibadde amuwangudde. Singa sitaani akukema nga tolina kigambo kya Katonda awo kubeera kuyisa mu jjenje ekkalu. Katoyinza yita buyisi nti nyambala ekigambo kya Katonda. Nedda, kisome okitegeere. Sitaani bw'abeera akulumbye okikozese. Ekyomusanvu ate nga kyekisembayo kyekisinga obukulu naye nga tetunnabagenda mu kyamusanvu. Bw'obanga olina ennyonta ey'okuyiga Bayibuli gwali ku YouTube, kwata wansi mu comment section, comment esookera ddala ntaddewo link. Bw'okwata ku link eyo ogenda kubeera ng'oyingira WhatsApp group yaffe tubeere nga tuyigira wamu okusoma Bayibuli. Ate era kwata mu description box wansi wano kafaana bwe kati. Bw'okakwata okagenda kwebikkula wansi ntaddewo link. Bw'okwata ku link eyo ogenda beera ng'olaba video engeri gy'oyinza okuyigamu okubuulira enjiri kubanga baatugambye ekyombigere ky'olina okwambala oba engatto za kubuulira njiri so si kkoola byakulwanyisa nti kati nkoola menya nkutula. Ebyo tebyawandiikibwa. Njagala okujjukiza t-shirt zaffe eza Jack. Waliwo t-shirt ez'ebitogi n'eza round neck. Kati nno nnonya ku WhatsApp namba yange eyo tubeere nga tunyumyamu. Ate era teweerabira okunteekera wansi mu comment section gw'olowooza tulwanyisa tutya setaani. Kati nno ekyomusanvu ekuumirenga mu kusaba buli kiseera. Oba osiimuula, oba ofumba, oba oyoza ngoye, oba oli ku poti, oba otambula, oba oli mu takisi. Onyolo 18. Nga musabanga buli kiseera mu mwoyo. Sabanga buli kiseera. Tolinda lwaggulo oba Sande. Sitaani tajja kulinda ku Sande okulumba oba kulinda lwaggulo. Naye bwe weekuumira mu kusaba ojja muwangula. Mwebale nnyo okubeera nga mulaba video zange. Amanya gange Nzerukomwa Jonathan. Teweerebira okusubscribinga, okukoona kadaako, okusharinga, okulikinga, okukomentinga. Mbaagala nnyo. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Tudde ku lunaku olw'okubiri n'olwokutaano. Mbaagala nnyo. Bye. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.